Honorable Kyagulanyi bw'atata nsonga eno bagenda naye mwaga olaba nti anakitoba takite yamususeeko dda kyendowooza ku Honorable Kyagulanyi tajja kita bagenda kulwana naye bagenda mwabya kubanga buli omu agenda kutandika kati okugjayo ebintu byabwe kubanga mu buntu tuba n'ebizibu byaffe olusi byoyinza okuba ng'obimanyiiko era waliwo omwami myanya nti nze kinsibye n'omukyala wange oyo ti amanyi ebizibu byange ndowooza agalowooza bwamugoba asobola okugenda n'abitaaja naye kakati ne mu bintu byaffe ebyobufuzi olusi mbaamu ensonga ezimanyiddwa kisajja kikulu nakyo olutalo luno lwatinkudde olw'okusaanyaawo ssuubi akabondo k'abasajja n'abakyala abaganda abo abadde balina nnyo ettutumu mu byobufuzi mu Uganda wano kayinza naye omutwaliramu naye one thing I must assure Ugandans kyenyinza obbakakasa nti Kyagulanyi tayinza kukuba Mpuuga n'amuteeka ku ttaka tajja kumusobola ali mo upright mu bintu bye byakola alina very clean record balina ebagatta bonna bantu ba ekereziya bonna bantu baganda bonna bantu baludda oluvuganya naye ogwo alinnye mu ennyango tajja kugusobola